Omubaka wa Kawempe North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Muhammed Ssegirinya avunaanibwa omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu ng'ayita ku mukutu gwe ogwamugatta bantu newankubadde nga ye Ssegirinya omusango guno yagwegaana. Okuva ono lwe yeeyimirirwa mu kkooti kati mulundi gwakusatu nga talabikako mu kkooti era bwe lutti oludda oluwaabi. Olunaku olwaleero lusabye kkooti okuyisa ekiwandiiko eri omubaka Ssegirinya wamu n'abaamuyimirira balabikeko mu kkooti munnambiro. Omulamuzi kyakoze state asabye kye bayita criminal summons kubanga tumutegeeza nti Honorable Ssegirinya akyali mulwadde nnyo era tasobola kulabika nti ajja mu kkooti kuwoza oba kwera ennemba na musango guno, naye state n'asaba nti bayise kye bayita criminal summons ebibaluwa ebimukaka ebiragiro bya kkooti ebimukaka okujja mu kkooti, era omulamuzi n'abiyisa nga 21 singa tunaaba tetulabiseeko mu kkooti fe abaamuyimirira saako n'oyo gwe tweyimirira ajja kulabika nti ayisa arrest warrant ebiragiro ebimukwata. Okusaba kwa ludda oluwaabi kukkiriziddwa omulamuzi Siena Omugisha era nga kkooti yakuddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno okuwulira ensonga zino. Era ekyukira ddala tuli mu process y'okulabika nti bannamateeka be basaba kkooti y'e Masaka awali emisango gino eminene egya detainingisa passports zaabwe ekkirize bawe passport zaabwe ne honorable balance Wanyana basobole okugenda okufuna obujjanjabi obusingako ku bwawano olukibasobose okulabika. Oludda oluwaabi lulumiriza nti Muhammed Ssegirinya ng'akozesa omukutu gwe ogwa Facebook yakoma omuliro mu bantu bwe yategeeza nti singa Ssenkulu wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yali atuusiddwako obuzibu, Uganda yali yakugwamu akabi okukiira ne ku mbeera yali mu ggwanga lya Rwanda mu mwaka gwa 1994. Mu ngeri y'emu kkooti enkulu ewozesa emisango egya Nnaggomala mu Kampala etaddewo oluwanga 27 omwezi guno abawabuzi ba kkooti okuwa endowooza zaabwe ku musango gw'okutta ASP Muhammad Kirumira ne Reste Nnalinnya Mbabazi oguvunaanwa Kalungi Abubeka. Oludda oluwaabi lwaleeta abajulizi 16 okuli n'ebizibiti era nga wano lwasaba kkooti okusingisa Kalungi Abubeka omusango guno. Oludda luno lukiikirirwa Jatiko Thomas ng'ate omuwawaabirwa akiikirira munnamateeka Zefaniya Zimbe era ng'omusango guno guli mu maaso g'omulamuzi Margaret Mutonyi. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.